tebasobodde tunnyonnyola lwaki tebategeezanga buli akwatibwako n'okukola ekisoboka okulaba nga ekifo kya gavana kijjuzibwa. Twabuuza okutulaga ku likodi zaabwe eza advice ze bawadde. Ssemateeka wa Uganda agamba walina okubaawo gavana ne deputy gavana nga bonna beetengeredde, wabula nga gavana ye chairperson wa board taliiwo. Ono aliko nga deputy gavana, ekisooka engeri gy'abadde ayanukula ebibuuzo nga either akaddiye nnyo takyasobola kujjukira oba nga atulimba, kubanga tasobola wadde kutunnyonnyola kiki ekikolebwa ku ssente ezaabuzibwawo. Bakoze ekyokulaba nga zirondoolwa n'okulaba nga bakwanaganya ne banka enkulu kati mu nsi nga Japan okulaba nti balondoolwa ssente ezaabuzibwayo. Era nze nkibagambye nti amawulire ge tuyina ssente zino abazibba bano ba director ba Bank of Uganda omuli ne deputy governor. Era twagala kunoonyereza kulaba ddala baali mu ggwanga kuba information gye tulire tugamba baali nnyonyi ne bagenda e Japan okufuna ku munyago guno. Era nze ngambye ki twagala tulabe ku ntambula zaabwe. Babuzaabuza beewuddise n'agamba kompyuta yasasulayo n'agamba ki kati parliament enamba ogiwuddise kigamba nti kompyuta bijabuzi mu kompyuta ne byesasula. Bafere bayaye balina staff list nene erimu basimayi directors governors bolaba audit report bafunira mbumbi bwa ssente alina otugaa nti kompyuta yasasula. Kati ebintu bitu ebyaki era mbalesa bakyeo no deputy governor abadde asaana kusibwa kuba ajja kubuzaabuza obujulizi ne banne newankubadde nga kyeyalulize nti bakomewo olunaku olw'enkya n'ebiwandiiko ebikwatibwako. Tubabuuza ani mu system ya Bank of Uganda yasayininga eyakiriyalinga ssente zino. Era mbuuzizo no deputy governor lwaki era alinda kimala okubawo alyoka alizayininge. Omuntu ne bakubako millions of dollars ziri mu billions za ssente za Uganda ez'omuwi w'omusolo n'osigala ng'okyamansikaledinga nga governor sime deputy governor ne body yaabwe. So olaba nga bina babikola kuwuddisa tumanyi bano n'abalala abakyayinaayina balina okuba nga bali involved mu kulawo kwa ssente ate zirabika si ze ezaabula zokka bw'owulira bye baanukula baleka n'amawunti ezaabula waliwo zinatera okuzuula naye nga kiteeberezebwa okuba nti abantu bano bamanyi bulungi amayitire ga ssente zino. Ffe amawulire ge tulina kuba omusajja azze ng'agamba nti talina byakwogera naye nga twamulaba nga ayogera eri bannamawulire era kubadde kumala kumukunya okwanukula ebibuuzo ebituufu. So twagala deputy governor alizayininge kuba bw'obeera ddala mu Uganda ne obeera wansi nga gwe deputy governor ne babba ssente tosobola na kunnyonnyola tolina kyokoze ziri kavalinga tosobola kunnyonnyola zaabuzeewo zitya owooza nti yabika kompyuta mu transaction yonna atugambye ezimu zaali simanyi za banka ezimu banka ez'ensi ez'enjawulo ng'omanyi gw'olina okusasula ssente ezigende wala nga ziri mu billions si ku akawunti emu si ku akawunti bbiri. Kitegeeza nti waliwo abali involved mu Bank of Uganda naye okusinziira mu ansa zaabwe kirabika waliwo n'abali involved mu Ministry ya Finance. Kati racket y'ababbi nene nnyo era ssente zibuzebuza bika nyingi kati no tuli kuzebabuziza nga babbidde ku akawunti naye era mbabuuziza nti mwe mulina okuregulatinga buli transaction buli clearance buli ya banka. Kati kyandibanga ne ssente zibula mu mabanka amalala Bank of Uganda ena kyemanyi era ensonga kyesirise. Olaba ssente z'abakasoma bazibba mu banka ez'enjawulo olaba babbye kati ezaabwe butereevu olwo mmeka ezibuze mu mabanka amalala nga ate yalina okuba nga clearing house. So tugenda ku insisting okulaba nga tutula ekituufu ku nsonga eno kubanga zino ssente za muwa musolo ssente z'Abannayuganda bano abasajja bekkusa bokka ate nga n'emisaala balina misava ne bekkusa bokka. Kiteebereza babagenda Japan ne bazigabana ezo ssente tezaabula bubuzi era tugenda bakunya paka okujjayo ekinyusi ky'ensonga eno. Ono gavana alina okulizayininga alinda ki mu office nga ssente zibuze yennyini ayogera nga tajjukira kubuzaabuzayo sayini za. Actually, two debt service payments, one to the World Bank, IDA, and then the other to African Development Fund of the ADB. The World Bank payment was $6.134 million, $6.134 million, which was instead paid to the Roadway Company Limited, through a bank in Japan, MUFG. Yeah. And then the payment of $8.596 million that was meant for the African Development Fund was instead paid to MJS International, London.
and the date for this payment was 20th of September 2024. Zemuka amaanyi okuba nti ssente zisobola okubula mu ngeri etategeereka. Bakulu bagezezaako okunnyonnyola naye tuli bamativu. Naye tulina empapula ze tubatumye bazireete enkya tulabe batubuulire naddala ani abawa instructions ezo okutandika okusasula ssente ezo kuva mu Ministry ya Finance. Tubirinze of office ya Deputy Governor eggwako. So kati tuli mu ggwanga erifaanana bwe lityo ne weebuuza twatuukawo tutya wano. Naye bonna buvunaanyizibwa b'Abannayuganda kumanya ti ffenna tuvunaanyizibwa. Kubanga olwaleero sirowooza nga ddala Mwami Museveni tamanyi kino. Titalina eggwanga teriyina Governor. Ate nga ne Deputy Governor naye obuvunaanyizibwa bwe buggwako anytime. Naye tewaliwo arrangement, tewaliwo nteekateeka. Omukulu Deputy Governor eyita Deputy Governor ali comfortable, talina gwamyuka naye ye ali comfortable. Waliwo bamubbako ssente z'Abannayuganda n'akulaga nti akyasigadde mu office. Tiyali kwegwe olumu bikwewuunyisa naye obuvunaanyizibwa bwaffe olwaleero ng'ababaka okusulayizinga okwekenneenya buli kimu kubanga bino byonna bisuula mu ggwanga lyaffe mu bizibu. Kubanga olwaleero omusajja naye akugamba ssente ze banzibako ezisoba mu biliyoni 6 bangamba bugambi nti awo waayi waliwo ekizibu kino naye nga ye yennyini ntanale tamanyi na kigenda mu maaso era mubuuziza gwe tolaba ti ddala toli in control, toli in charge of the institution. Naye a bit of squabbles and quarrels and conflicts within. I think the Deputy Governor talked about that process where they created. So we need that report. They have a report, I think, organized by KPMG. What we do, so Honorable Swambi, you cannot ask Margaret because it's for illegal. A document. It's illegal. You cannot ask the governor. Okay, the governor, if you can have that report tomorrow, just for our perusal. Which document for reconstruction? They have a report specifically talking about restructuring after complaints within and responses from the governor. So I think they commissioned a report, which is really quite important, talking about what they commissioned a report or an investigation.